haleluya 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 erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi mwasuze mutya mwenna ba members team morning breakfast buli sekinoomu yonna gy'oli gyekusanga. Mukama abampeera ennyo omukisa. Twebaza Mukama olw'amakya amalungi. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza. Weebale omusumba omulungi, weebale Mukama, weebale gwe Katonda atuwadde ekisa, weebale olw'olunaku olwajjo, weebale Mukama eyatuyisiza mu kiro, weebale Mukama atutuusiza ku makya gano amalungi, weebale Mukama atuwadde omukka gwe tussa, weebale omusumba omulungi, weebale ku lw'obulamu bwaffe, weebale ku lw'abaganda baffe, weebale ku lwa mikwano gyaffe, weebale gwe atuwadde ekisa, weebale atukuumye. Mukama tuli mu maaso go, tukusaba okutwongera obukuumi, tukusaba okutuyisaawo, tukusaba Mukama buli ekyetaagisibwa eri obulamu bwaffe, buli ekyetaagisibwa eri buli mukyala na buli mwami ali mu kifo kino, buli ekyetaagisa Mukama eri buli muntu yenna gwe nsaba naye wakati mu morning breakfast muno Mukama mwoba oyisiza ebyamagero mwene essaala ey'okumakya Mukama nkwegayiridde kolera abakyala n'abaami abakeera ogiwuliriza abo beetayitako Mukama obakolera obujulizi okuyita mu morning breakfast. Kwe kusaba kwange Mukama, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale Mukama. This is morning breakfast. Amakya ga leero tuzze n'olunyiriri gwali eyampuliriza aziramu okubuuza nti wasuze otya, kansubire oli bulungi. Agenda ku mulimu eyakagutuukako, agenda okunyuka naawe ng'olinga atuuse mu makati g'okunyuka. Mukama akumpeera omukisa. Gano ge makya Mukama gatadde mu maaso gaffe amalungi. Olwaleero lunaku lwakubiri. Ngulumiza Mukama. Wulira olunyiriri lwenzize nalwo lugambye nti luvudde mu kitabo ekyokuva essula ya 3:3 olunyiriri lw'17 lugamba bwe luti Mukama n'agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola. Owulira olunyiriri, wuliriza. Mukama n'agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola kubanga walaba ekisa mu maaso gange nange nkumanyi erinnya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Waliwo omukyala n'omwami asobola okulowooza nti Mukama tamumanyi. Mukama akumanyi lwa nsonga okyali mulamu okyassa. Mukama akuleseewo lwa kisa kye, naye n'ekyo ky'oyagala okukola agenda kikuwa. Olunyiriri lugambye nti Mukama n'agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola. Kati gwe kikakatako ogenda mu maaso ga Mukama oyogere. Wulira olunyiriri, oyogere ky'oyagala okukolera akukolere. Olunyiriri lugambye wansi kubanga walaba ekisa mu maaso gange. Twebaza Mukama nti kati waliwo ekisa. Bw'onootunuulire chapter eno ey'okuva 3:3 okuva gyetandika paka gyesembera, Mukama ali ayogera ne Musa. Twebaza Mukama kati waliwo ekisa. Ekisa luli kyali ku Musa yekka, kwegamba n'abaana ba Isirayiri Mukama be yali alonze mu baana b'Emisiri okubajja e Misiri, naye kati waliwo ekisa erife abamukkiriza. Kikakatako okugenda n'oyimirira buyimirizi mu maaso ga Mukama. Ojja kumbuuza wa nange wano wendi ndi mu maaso ga Mukama. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Isaiah nti waggulu y'entebe ye, wansi y'entebe y'ebigere bye. Awo wooli we wali Mukama, wano wendi waliwo Mukama. Bw'oyimirira n'omugamba hayi Yesu Katonda gwe yatonda ensi n'eggulu, obeera oyogera naye awo kennyini n'osimba ensonga zo mu maaso ge. Kati Dawudi alina bye yasaba ojja genda obirabe. Mukama amuddamu mu lunyiriri olw'17 n'amugamba, Mukama n'agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola. Kati gwe mu maaso ga Mukama oyogerayo biki? Olina okuba ng'oyogera ebigambo ebirungi mu maaso ga Mukama, n'oyogerayo n'ensonga z'oyagala mu maaso ga Mukama. Ajja zikolya kubanga waliwo ekisa. Bayibuli esomesa oba Bayibuli esomesa nga Yesu Kristo yennyini yayogera mu kitabo kya Yokaana
essula eye14 olunyiriri lwe14 lugamba nti bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo naakibakolera. Kati Mukama ayogera ng'agamba ffenna bwe munaasabanga, tewali kusosola. Wano tuli mu kitabo ky'Okuva. Wano Dawudi wano Musa yali ayogera ne Mukama. Musa n'amugamba n'ekyo ky'oyogedde okiwulira. Kati gwe bw'onooba toyogedde nga waliyo n'ennyiriri ezoogera ziri mu kitabo kya Matayo 7:7 nti buli asaba aweebwa. Kati gwe bw'onooba toyogedde, bw'onooba tosabye, ennyiriri ziri kiriya. Kyova olina okuyimirira mu nnyiriri zino ng'osaba n'ogamba Mukama wayogera mu Yokaana essula eye14 olunyiriri lwe14 nti bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo naakibakolera. Mukama nzijukidde olwo osimba essaala. Musa yayimirira mu maaso go n'akusaba n'omugamba nti n'ekyo ky'oyogedde ndikikola. Mukama n'okimukolera. Abooluganda Yesu yabazibwe. Tuyige okuyimirira mu maaso ga Katonda nga tusaba essaala. Waliwo ebyawandiikibwa byennyumirwa okusomako nga bwe nkuwadde Yokaana 14:14. Waliwo n'ekyawandiikibwa ekirala kiri mu kitabo kya Mako ey'Oluzungu bagiyita Maaka essula ya 11 olunyiriri olwa 24 lugamba kyenva mbagamba nti byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirizenga mubiweereddwa era mulibifuna. Mukkirizenga byonna bye musabanga n'okwegayirira mukkirizenga mubiweereddwa era mulibifuna. Jjukira wano waliwo olunyiriri lw'ensene lugamba nti n'ekyo ky'oyogedde ndikikola. Mukama agenda kuwa ebintu, agenda kwesigisa obugagga bwe, agenda kuwa obulamu gw'omulwadde. Bw'oyimirira mu maaso g'essaba okkirize nti ekyo ky'osabye kikuweereddwa. Tagambye nti nno bwe musabanga n'okwemulugunya. Ekigambo ky'okwemulugunya kitulemesezza okufuna ebintu mu maaso gaffe eri mu maaso ga Mukama Katonda, kuba amaaso ga Mukama Katonda go gatulaba era akebera omutima gwo. Kati ono Musa, Mukama amugamba nti Mukama n'agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola kubanga walaba ekisa mu maaso gange. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanyi erinnya. Mukama akumanyi gwe Emmanuel, gwasaba nange. Mukama akumanyi tobeeranga eyo ne kikujjira mu bwongo bwo ng'okirowooza nti Mukama alabika takumanyi. Mukama akumanyi naye ayagala akulabe ng'oyimiridde oyina w'oli oyimiridde mu maaso ge omusaba ekyo ky'oyagala aba ajja kukikola. Just a matter of time kubanga oba ojja kifuna. Olunyiriri lwenkuwadde luli olwa Mako essula ey'11 olunyiriri lwa 24 lugamba mukkirizenga nti mulibifuna. Okkirizenga nti okiweereddwa era olikifuna. Waliwo okukkiriza ky'osabye at this time n'omanya nti ekyo kiwedde naye waliyo n'okukifuna. Nja kujja nkunyonyole ku nnyiriri ezo engeri gy'olina okikolamu okakase nti Katonda ali naawe. Naye wulira olunyiriri. Mukama n'agamba Musa, kati awali Musa teekawo erinnya lyo nze sirimanyi. Mukama n'agamba Emmanuel nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola. Waliwo ebintu bingi bye nteeka mu maaso ga Mukama ankolere, naawe olina ebintu bingi by'oteeka mu maaso ga Mukama akolere. Mukama agenda bikkolera, Mukama agenda bituukiriza. Ye ssaala yange ku makya ga leero gye nkusabira gwe omukyala n'omwami ali eyo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda gwe tusinza omulamu, Katonda wa Musa, wulira okusaba kw'omukyala oyo gwe nsaba naye. Wasuubiza Musa n'omugamba n'ekyo ky'oyogedde olikimukolera. Katonda ow'ekisa n'obikolera Musa n'obimukolera byali ayagala. Katonda ow'ekisa naffe tuli wano tuli baana bo. Weewaawo abamu tubaddemu n'omwoyo ogw'okwemulugunya. Ogwo omwoyo ogw'okwemulugunya gufe mu ffe era omwoyo ogw'okwemulugunya gutuviireko ddala.
mu linnya lya Yesu. Buli kye tuteeka mu maaso go Mukama, kye tuleeta mu maaso go, kye tusaba, kye twagala otukolera Mukama, tukusaba okitukolere. Katonda wange nkwegayiridde, wano waliwo abakyala n'abaami bensaba nabo bangi. Katonda ow'ekisa nga balina okwolesebwa, balina bye baagala okutuukiriza mu bulamu bwabwe, balina bye baagala obakolera obakyusiza obulamu. Nkwegayiridde Omunnazaaleesi gw'atandekeredde, Katonda ow'ekisa, gwe yatandika omulimu omulungi gye ndi mu ngeri eyeewuunyisa. Nkwegayiridde n'oyo omukyala gwe nsaba naye mu morning breakfast, omwami oyo gwe nsaba naye mu morning breakfast yonna gye musanga, mukolere ebyekisa, mukolere mu bya bizinesi, mukolere ku by'ezzadde lye, mukolere ku by'abaana, mukolere Mukama ku by'obulamu bwe. Bingi bye yeetaaga Mukama, naye nkwegayiridde mutunuulize amaaso ge ag'ekisa, kubanga omumanyi erinnya lyo, kubanga omumanyi erinnya lyo, kubanga omumanyi erinnya lye, kubanga omumanyi erinnya lye, naye akumanyi erinnya lyo nti yegwe Mukama, yegwe Katonda ayamba, yegwe Katonda ataasa, yegwe Katonda agenda okimukolera. Nsaba n'abakyala n'abaami Mukama abali eyo Mukama, abalina ebyetaago byabwe nga babireeta mu maaso go. Nkwegayiridde Katonda ow'ekisa, wulira ekisa mu maaso go, wulira ekyo kye bayayaanira, wulira ekyo kye basaba Mukama okibakolere. Gwe yakikolera Musa bwe yayimirira naawe, bwe wayogera naye n'omugamba nti n'ekyo ky'oyogedde ndikikola. Waliwo omukyala n'omwami awaayo ensonga ze kati mu ssaala eno, waliwo omukyala n'omwami awaayo ebyetaago bye, ayina by'ayagala omukolere, ayagala kumujja mu muzigo, ayagala kumujja we bakolera naye atandika okukola bizinesi ye, ayagala Mukama kumuwa abaana. Oyo omukyala musisinkane Mukama, oyo omukyala gwe nsaba naye yeetaaga ezzadde. Nkwegayiridde kimukolere, nkwegayiridde kimukolere. Waliwo eyeetaaga obufumbo, abakyala n'abaami bangi bali eyo nga banoonya bannaabwe. Katonda ow'ekisa kibakolere basisinkane. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe addamu essala. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu nate neeragadde mu mugambe nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunywereze, akulabisa omukisa. Buli kye yasuubiza jjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kye yasuubiza Musa, naawe ebisuubizo byo biteeke gy'ali. Agenda kuviirayo, agenda kulabisa omukisa mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.